mumukaaga awo Allah subhanahu wa ta'ala atandise okwogera ku bantu ba nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam n'agamba kadhaba ashabul aikati al-mursalin ay kadhaba ashabul ardi dhat ash-shajarati al-multaf rasulahum Shuaiba fi risalatihi fakanu bihadha mukadhibina li jami'i ar-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ba nabbi Shuaibu balimbisa. Wano Allah yabaita ashabul aika, bannanyini kabira. Al aika kabira babaita ba ashabu al aika liannahum kanu yajtami'una fi hadha al makan ta'abbudan li hadhihi al ashjar ولما فيها من الجن والشياطين فلقب بهذا اللقب. فقال سبحانه وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الله سبحانه وتعالى قام تبنني كبيرة بالين بسا أبابكا. وقد ذكرت لكم آنفا أن تكذيب رسول واحد يكفي للإنسان أن يكون مكذبا لجميع الرسل. الله سبحانه وتعالى يقام abantu ba Shuaibu balimbisa ababaka awo munekyo nga balimbisa mubaka waabwe omu yekka nabbi Shuaibu naye nga bwe tuzze twogera ti omuntu yenna bwalimbisa omubaka omu yekka bw'ati fakad kadhaba bijamii rusul, ababaka bonna abamaze okubalimbisa. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abantu ba Shuaibu balimbisa ababaka. fakanu bihadha mukadhibina lijamii risalati idh qala lahum Shuaib. Allah subhanahu wa ta'ala agamba idh qala lahum Shuaib ala tattaqun, yani udhkuru alwaqta alladhi qala lahum nabiyuhum Shuaib alayhi salatu wassalam ala takhshawna iqab Allah azza wa jalla ala shirkikum wa ma'asiyatikum. Allah gamba idh qala lahum Shuaib, yukira musira yabagambira naddu wabayitwa Shuaib ala tattaqun, abaffe abange lwaki mutya Allah, limadha la taj'aluna bainakum wa baina iqab wa baina adhabi Allah subhanahu wa ta'ala wiqaya, lwaki temuteekawo wakati wammwe ne wakati w'ebibonerezo bya Allah ekibatangira okuba nti tebibatuusa. Kuba omuntu kullama yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala insan faqad ja'ala bainahu wa baina adhabi Allah wiqaya. Buli yonna omuntu bw'atya Allah subhanahu wa ta'ala aba amaze okuteekawo wakati we ne Allah ekimutangira ebibonerezo bya Allah okuba nti bimutuukako. Kati Shuaibu alayhi salatu wassalam yabagamba nti ala tattaqun, abaffe lwaki temutya Allah, amakulu lwaki temuteekawo wakati wammwe ne Allah ekiyinza okuziyiza ebibonerezo bya Allah okubeera nga tibibatuukako. inni lakum rasulun amin, mazima nze gye muli ndi mubaka omwesigwa. Era nga ababaka abamukulembera bonna bwe batyo bayogeranga, ababaka ba Allah bonna baali beesigwa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kuddira bubaka n'abuteeka mu kifuba ky'omuntu nga si mwesigwa, kubanga obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala bujjudde buli kirungi. Obubaka bwa Allah bujjudde buli kirungi kyonna. Obulaba obusiraamu buli muntu ayagala obufunamu abufunamu. Ababufunamu mu sayidi y'okuvuma bamaseeka, abo nabo babeera bulina ku mitimbagano nga bavuma bamaseeka, nabo ne bafuna ababawagira, era ne bafuna ababakubira mu ngalo, ne bafuna n'ababagulira ddata, naye nga bavuma bakeera kuvuma buvume, bo bavuma balimu bajerega bawali. Wakadhalika n'abasomesa obubuze nabo kwe bali, abo nabo basomesa bubuze naye nabo balina abawagizi. Wakadhalika n'abalokole abaabo babye bayinza okuteeka ku mikutu gyabwe ng'aba Big X, ne balaba nga ku mikutu gwabwe balina kuteekako bya busiraamu byokka naye mu ngeri y'okutyobola n'okujereka, abo nabo era bafuna abawagizi. Wakadhalika n'aboogera amazima nabo bafuna ababeera nabo
ne babanyweza ku mazima ge baliko wa yuhibbunahum lillahi azza wa jalla ne babaagala ku lwa Allah tabaraka wa taala nga tebabaagala wala yuhibbunahum ligharadin min ad-dunya bal yuhibbunahum lima alayhim min al-haqq babaagala olw'amazima ge bayimirako nabo ne babeeranga bafuna obulungi obw'edduniya n'obwakhira kati Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kuddira bubaka n'abuteeka mu mutima gw'omuntu ng'alina khiyana nga mukumpanya kubanga waddembe okukumpanya Allah ng'amugambye kirala naye n'atuusa kirala asanyusa abantu oba afune ebintu eby'edduniya yabii'u diinahu bi'aradin min ad-dunya li'annahu laysa amina eddiini yagitundamu obuntu obwa bulijjo obwensi n'afuna ekifo n'afuna ssente aba mukyala n'amufuna abaguba mulimu n'agufuna li'annahu laysa amina kubanga si mwesigwa kati Allah subhanahu wa ta'ala ababaka bonna Allah be yawanga obusiraamu bajje babusomesa abantu ekimu awwal sifatihim kanu umana balinga besigwa balina amanatu diyana balinanga obwesimbu mu ddiini yaabwe kati Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi bonna nga batuze tukiraba bakakasanga abantu baabwe nti bino bye tubagamba temuliimu laysa fiha naw'un min anwa'il khiyan tetulina mu bukumpanya bonna nga Allah bwabitugambye naffe bwe tubibagamba lwaki babagamba bwe batyo kubanga eddiini oluusi erimu ebikaluba kati ng'abantu naye bowangala nabo olaba oluusi olumu baagala okubaddiramu obakendeerezeemu kati nga bw'otobera mwesimbu ojja bakendeerezaamu kati ababaka ne babagamba nti ffe Allah byatutumye tuli beesimbu tuli beesigwa kati ne Shuaibu kyabagamba inni lakum rasulun amin ze ndi mubaka omwesigwa gye muli n'agamba ngera bannabbi abaasooka fattaqullaha wa ati'un mutye Allah subhanahu wa ta'ala era mubeerenga muŋŋondera fakhafu iqaba Allah wattabi'u ma da'awtukum ilayhi min hidayati Allah subhanahu wa ta'ala mungoberere n'agamba wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wama atlubu minkum ala du'ai lakum ila al-iman billahi azza wa jalla jazaa ma jazai illa ala rabbil alamin n'agamba wama as'alukum alayhi min ajri sibasaba mpeera okubasomesa okubazza eri tawhid okubasomesa okubazza eri obulungamu okubasomesa okubazza eri okutya Allah subhanahu wa ta'ala sikisabirako ssente era ekyo ababaka bonna bazze bakiddingana okuvira ddala betukulembeza okulaba mu suratu ash-shu'ara bonna ababaka bakiddingananga nti daawa si ya ssente okusomesa si kwa ssente abantu okubasomesa tawhidi si ssente abantu si kubateerawo kaguwa kubasolooza abantu si kweyambisa bawalimu omuntu ayagala okusolooza neyeyambisa abawalimu n'ateekawo abawalimu tulina abawalimu 5 okuyingira emitwalo 15 eyo si ddaawa y'ababaka eyo ddaawa y'abantu aba bulijjo abalina bye beenoonyeza mu nsi muno naye ddaawa y'ababaka yonna we yabeeranga teyabeeranga yakusasula teyabeerangako kapande wali ku mulyango teyabeerangako mmeeza teyabeerangako mmeeza ya miliyoni mmeeza ya miliyoni 3 ng'aseka najja ng'azze kuba waamwawo ebibasanyusasanyusaamu katono abantu ne baddayo nga mitima giwewedde basanyusesanyuseemu Sekagundi yabaddeyo n'atuwaamwawo ne Sekagundi n'atuwaamwawo eddaasa yabadde makeke yabadde mawulaana si ebyo ddala za okusomesa kw'ababaka okuzza abantu eri tawhid tekusasulwa ssente kyobola ababaka bonna bakiddingana olw'okuba abantu bakimanyi nti obusiraamu bulimu ssente kati bo kyobola beeyambisa abawalimu buli kaseera ne bateekawo omusomo ogw'enjawulo omusomo ku woteri bweti omusomo mu kabira k'egindi omusomo mu zuuya egindi omusomo guno gw'abafumbo omusomo guno gw'abawulu omusomo emisomo oguyigiriza okuwoowa oguyigiriza okwogereza oguyigiriza obukodyo bw'omu bufumbo obukodyo bw'omu bufumbo baseka ne basimba bagenda kuyigiriza obukodyo bwaki bw'omu bufumbo kati nga
oba bakojja oba baseeka nga zitwawula. Kati ebyo byonna byonna ababaka ba Allah tabaraka wa taala haqqa baali babitya. Baseeka simanyi n'obuvumu gye babujja, kubanga waliwo abasajja abamanyire okuwemula abantu, bakojja abeeyita bakojja, n'abakyala abeeyita basenga, abo bamanyire nabo okuwemula abantu. Naye baseeka kubeera nga seeka naye abantu bamumanyira kweyembeera ey'okuba nti watuula mu bantu abeera seeka kojja si kirungi nnyo, kubanga abantu abatuula mu darusu bantu banjawulo baba tebeetaaga nnyo bya kikojja. Hakikatan nadde njogerako ne sheekh omu n'aŋŋamba okuva natandika okusoma ku Bilal paka e Madina University saafunayo seeka n'omu bwe natuulako mu maaso ge wadde Muharamu ey'e Madina ng'atusomesa obukodyo bw'omu bufumbo agala saamufunako. Kati baseeka ababusomesa bo ani abo bagunjula, ani abo batendeka, ekiraba. Idhan hakikatan nange saatuulako mu maaso ga sheekh yenna, abeere muqaa, abeere muzikiti gwa Nabbi oba mu duruusi zonna akatuulamu, ebeere Makka nga seeka ali awo abantu batudde abayitirivu abawa obukodyo bw'obufumbo. Ekifaananyi tekivaayo bulungi, ekirabika bulungi. Seeka nga yawa awa obukodyo bw'obufumbo, ekifaananyi ekyo tekiba kirungi. Idhan kati ebyo byonna oluusi bireetebwa abantu okubeera nti baagala bafune baseeka ab'enjawulo abajja okubakolera buli mulimu. Aweetaaga kojja nga balinawo seeka asobola okukolawo n'ebirala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala abaka bonna bye yatumanga okusomesa abantu tawhid, olw'okuba abantu okubayingiza ejjana, yuqaduuna ila aljannati bisalasi, babasikana njegere. Fakaifa idha talabtahum al-ajr, kati olowooza otya bo basaba ssente, ebyobuweereza ebinyini tebabyagala, essola bwewanvuwa banyiga. Bw'oleeta sheekhe n'asomesa kutuba n'awanvuya abantu banyiga, ekiraba. Abantu abalina ensobi zaabwe ez'enjawulo, omuntu yenna bw'azoogerako abantu banyiga. Bannabyabuwangwa na nnono bw'oboogerako nabo banyiga. Fakaifa idha talabtahum ajra, kati olowooza otya tebutandika okubasolooza, bwebagamba okuyingira awo 5,000 talina 5 toyingira. Kiki sheekhe gyali agenda kusomesa? Ndowooza seeka aba agenda kuyita mu kalyango k'emmanju, aba atya okuyita wali nga batugumbula abantu babagwa mu bulago babajjamu 5 wali wa mmeeza. Kati seeka awo aba atya okuyitawo n'ejjubba, alina kuyita mu kalyango k'emmanju. Kati seeka yatuuse edda gyali, bwe takwatibwa ensonyi okulaba nga babasolooza abantu. Kati bannabbi ba Allah tabaraka wa taala okusomesa eddiini entuufu, okwagala ogituusa eri abantu, yabeera nga yabwerera. Naga nti in ajriya illa ala rabbil alamin, nze empeera yange gisoobera wa Allah omulezi w'ebitonde. Awfu lkaila wala takunu min almukhsirin, abantu ba Shuaibu alayhi salatu wassalam erimu ku mazambi ge basinga okwebagala nga bwe walaba emirembe era egizze giyita. Abannabbi Luutu bo baali ku bisiyaga, kati ate aba Shuaibu bo ezambi lye basinganga okukola baali babba minzaani, baali babba emirengo, awamu n'okuba nga waggulu waabyo waliyo shiriki. Baali bashiriki kubanga baali basinza awo mu kabira. Allah baga kadhaba ashabul aikati lil mursalin, baali bali ku bushiriki obw'okusinza mu kabira, bakuŋŋaana mu kabira kaabwe awo nga bwe basinza. Ate shayitaani yongezi kaseekulaba ng'olina ekintu ng'okitaddeko nnyo obwongo bwo, ng'obudde bwonna obutaddeko ekyo, nga shayitaani ejja etandika okikuwundira. Obalaba man tawakkala ala shay'in wukila ilayhi, omuntu bw'abeera nga yeesigamidde ekintu Allah akimuteera. Kati abantu bwe bagendanga ku kabira emisambwa gyajjanga,
shayatini zajjanga oluusi ne zoogeranga nabo. Kati abantu ba Shuaibu balina shiriki olw'okuba nti baali basinza mu kabira awo nga bwe babeera. Era okuva eddala edda emiti gyali gibeerangamu shayatini nga wabawo ettidde nnyo nga abantu batandika oddirowooleza abantu omuti ogwo nno gulimu omusambwa. Kati kasa batandikanga ebyo nga ejjinni lijja mu muti ogwo nga libeeramu okutuusira ddala ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yamubuulira nti egyo emiti egimu girimu amajinni, era abantu abamu bwe baba bayitawo bamala kusaba amajinni ago ne gabakkiriza. Era amajinni Allah n'agoogeza wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna birijali min al-jinni fazaduhum rahaqa. Wabaddewo abasajja mu bantu nga bamala kwekingiriza n'amasenkaggale mu majinni nga bagasaba ne beewombeka tusaba mutukkirize tuyitewo wano oba tulina obwetaavu bwe buti. Kasa abantu baawozanga ebyo olwo oluzzi luliko omusambwa nga shayatini zijja nga zibeerawo awo. Kati ne bano ba ashabul aika akabira kaabwe baalinga bakuŋŋaanira kabira nga babeera awo. Fa atatuhum shayatin fa'abaduha min tilka hadhihi al-ashya. Balandika okusinza shayatini ezaabanga mu miti egyo. Eryo zambi lyabwe lyali liri waggulu. Ne batakomaawo baali kye basinga okukola mu nsi kubba minzaani. Nga bwe baba bagula nga bo bagula batikka kabindo baba yasuubula, nga baba asuubula atikka kabindo, ate bwaba yatunda ng'akendeeza, nga babba minzaani ne babba n'emirengo. Bintu bibiri byawukana, almizaani wal mikyal. Nga babba minzaani babba ne mukulenga, ekyo baali bakiina nga kyakubiri. Ekyokusatu abantu ba Shuaibu kye baali bakola annahbu baali banyakula ng'okunyakula obunyakuzi bano abaaluno bakoppa bali nga banyakula. Ekirala abantu ba Shuaibu kye baali bakola kanu qutta'u ttariq, baali nga bateega abantu abatambuza ebyamaguzi nga babateega abababbako ebintu byabwe. Ahyanan kanu yaqtulunahum, emirundi egimu nga babatta abo bigaanira nga bakutta. Kati abantu ba Shuaibu balina ebyonoono ebyo byonna, naye ng'ekyali kibiri waggulu oluvannyuma lwa shiriki baali babba minzaani, baali bakendeeza emirengo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba wano nti wama as'alukum alayhi min ajri in ajriya illa ala rabbil alamin. Awful kayla, mutuukirize ebipimo amakulu. Alkailu kwe kupima, ng'opimisa ddebe oba opimisa kibbo oba opimisa kutiya, ebeera kailu. Wala takunu min almukhsirin, yani wala tunqisu almikyal, temubeera mu bantu abakendeeza ebipimo. Wala takunu min almukhsirin, temubeera mu bantu abakendeeza ebipimo, kubanga okukendeeza ebipimo zambi ddene. Wazinu bilqistasi almustaqim, mupimise ebipimo ebyobwenkanya. Wazinu bilqistasi almustaqim, yani wazinu bilmizani aladil, mupimise minzaani nga yabwenkanya. Kati wano wazinu ye minzaani no gye bapima, wali kairo yakulenga. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba wazinu bilqistasi almustaqim. kadhaba ashabu dhati shajara الملتف رسولهم شعيبة في رسالته. الله سبحانه وتعالى والتفسير يقام أنت أوفوا الكيل قال لهم شعيب ندوى بيبقام وقد كانوا ينقصون المكيال والميزان بالي بكين ديزي بيبيمو نميزان بجبة نابقام أتم الكيل للناس
wafiyan lahum bwe muba mupimira abantu mubapimire emirengo gyabwe nga gijjudde wala takunu mimman yunqisuuna nnasa huquqahum temukendeeza hukuku z'abantu nga mubapimira wazinu bilmizaani ladili lmustaqim mupimise minzaani ey'obwenkanya ey'amazima wala tankusu nnasa shay'a min huquqihim fi kairin au waznin au ghairi dhalika wala tukthiru fi lardi lfasad bishirki temugenda mumaaso nga musaasanya obunonefu ng'oba obushiriki bwe mbagambye walqatl n'okutta wannahab n'okunyakula watakhwifi nnasi n'okuteega abantu mu makubo wartikabi lmaasi n'okwebagala ebyonoono ebisigadde yabagamba nti awfu lkaira mutuukirize emirengo wala takunu min almukhsirin temukendeeza ebipimo wazinu bilqistas almustaqim mupimise nga minzaani eyenkanyankanya wala tabkhasu nnasa ashyaahum temukendeezanga ku bantu ebintu byabwe bye mubapimira wala ta'thaw fi lardi mufsidin era temugenda mu maaso n'okusaasaanya mu nsi obwononefu kubanga okubba eminzaani eyo okendeeza ebipimo hatha nawo min anwai lfasad ogwo muteeko mu miteeko gy'obwononefu omuntu okubeera nga abba minzaani omuntu okubeera nga abba emirengo omuntu okubeera nga akuba endebe nga bw'aba asuubulira mu ndebe endala ate bw'aba atunda era atundira mu ndebe endala kati ogwo muteeko mu miteeko gy'okwonona mu nsi ate ebiseera ebisinga abantu abo abakendeeza mu kupima nga bw'aba apima akendeeza ebiseera ebisinga bw'aba agula yayina okukayana kubanga yakimanyira mu bwongo bwe nga ye bwabba abantu kati naye tayagala kumubba kati omusiŋŋaana akayana nnyo ng'agula kati omanya nti olaba akayana oyo omanya naye mu kutunda bwatyo bwali kubanga ye akimanyi nti babba nga ye wabba kati naye tayagala kumubba kati ye abeera ku bwerinde ethan bw'aba agula ebintu amala kulozaako buli kyagula amala kulozaako okakana alozezza ku bintu nga bisatu ng'abiteeka mu kaveera naye kati banti mbadde nkeberako zirabika nungi ddala nteeraamu kati bwe ziba bundi nga zino biri wano akola obukodyo obumubbisa kati Allah subhanahu wa ta'ala kyobulaba yagamba wailu lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin annaga wailu lilmutaffifin okubonaabona okuzikirira kuli eri abo abakendeeza ebipimo alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun bwe baba ate bo babapimira bo baagala babatikkire kabindo wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ate bo babagamba taha akati onguza otya ng'ajjayo akaseera akatono keyagulidde mu kabeera kalala ne katundira mu kabeera kaki kalala kati eyo mbeera y'abantu abatunda bonna abasinga bwe batyo bakola abantu abamu batunda ebintu kis bita 50 kilo faidha huwa yankus kilo abantu abamu batunda sukali ninga sukali banga bamukuba ebbomba ne bamukuba oluseke ne banuunamu kiro nga banuunamu meka banuunamu meka seka bajjamu kiro meka oluyanga daso tugula bagira tawera banuunamu kiro meka sula banuunamu kiro nga meka kiro nga 2 kati kiro 2 obusawo 10 agenda ajjako kirezezi aba alina kiro meka ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun abo tebasuubirayo nti bagenda kuzuukizibwa abantu bonna bobbye
ng'ogenda okubamu kiro jjamu kiro. Ab'emigaati banga bawandikako 1 kilogram naye nga munda mulimu grams 9 oba 8. wakadhalika n'abatunda ashabu al-akiyas yakula anna fi al-kis fihi 12 au 200 habba فإذا هم ينقصون شيئا منها بجم يسحبون شيئا في الداخل فيبيع شيئا منقوصا. obuveero batunda buno obweru era bambuuza nnyo ekyo ekibuuzo mbuli ddasa batera nnyo okumbuuza ffe tutunda buveera naye obuveera munda buba tebuwera ne wano ku bositero lyambuzi obuveera munda hakka buba tebuwera baga bubeera mu 10 ne tebubeera mu 1000 kati ffe ababutunda tukole tuti okiraba ffe ababutunda tukole tutya kulyaga ati ffe tubusobola naffe buli bwe butyo n'ebirala byonna al-ghish fi al-bay' min asbabi izalati al-baraka fi al-bay' aw fi as-sila. al-ghish wal-gharad okukola ghish mu kintu ky'otunda wallahi min asbabi zezimu ku nsonga ezijjamu emikisa mu bitundibwa abantu bye batunda. abatunda emmwanyi abagula emmwanyi edda babanga ne mu minzaani obunyoola bw'oba ositula nga yakanyoola akazza emabega ng'akazza emabega kiro nga 18 situla eno aba yasikayo viivi ensawo n'agizizika viivi okiraba sabbiiti ab'ennyama ab'ennyama mu lufula olina awangala bw'atyo nga minzaani ye tewera yagizza emabega kiro oba 3 oba 4 oba 6 ate mu kugira endala bagikuba mu gambuutusi mbu bagiteeka mu gambuutusi omulala kutambula nga yenna ajagira ennyama n'agipakira mu gambuutusi mumuyite entemera twabayitawo kutemera tebakitumalaako sabbiiti bweyo ye mukambwe yabasobola teyavumbula kiro nga 25 nga ziri awo baliwo bayita mmere ya dhuhiya obajja eri mu lufulano nga bamenye okuwa wagula egundi obubebenu kandi tebano banyanguize bawagwegula bagira bati nabagiriti babikabika ab'amatooke bayinza oddiwagula nalikona nakona bali bakoona ettooke nolanga n'omutima gukuluma nga sigogenda oddigula naye nga omutima gukuluma ng'ettooke lyonna balikonye ne bwana bayirirenga ejja aliddira nga libadde lisigalidde n'aliddira nalyo n'alijjayo n'akasuka kuli ku mmotoka bagenda okumala okutikula nga balinako ensawo 15 bakola ate waba bagasokoola eno ebbalibbali oli waba tatikula adde eno mubbalibbali mu mbirizi gyasokoolera ati eminwe akasawo kali awo bwasuulamu ate agenda agamu gatwalira abaana be balye ate abaana be balye ebyo. Allahu akbar. Ettooke ne bali kutula kakati noono omukyala gwe bagateereddewo agatunda naye ekyenkyakikutula omwo naye ekyenkyakigiragira ati omwo mpolampola nanojjula ngagamba nankyawaata emmere Allah n'emmere agijja muli ekyenkya tayinza kugula mmere nga ago gali awo ate bano basabbiiti bagenda kujja bagagulire mu mmotoka alagiriza bulagiriza mpa eryo bonna aba yagana ogodde omuntu agula nkota naye nga baginogodde baga nti gwe musaala gwabwe ani yabagamba nti ogwe musaala gwabwe balina kubasasula ssente za kutikkula so si kukutulamu myera minwe balina kubasasula za kutikkula imma ono nannyini ntoloola abasasule oba ono gwe batikkulira nti buli ttooke tuligirako singi 5 oba 3 wamma ogamba nti bakutulemu eminwe batunde eminwe tegiwera obonna bubbi mbaka aliswa tosanga nti man ghashana falaysa minna muntu yenna akola ekikolwa ekyo si wa mu kibiina kyaffe tebula mbaka aliswa tosalamu yawma min al-ayami marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi as-suq mbaka aliswa tosalamu nakum yatambula mu katale
famarra bisubratin min at-ta'am, naita ku ntuumu y'emmere nga enyirira bweti ngano, fa adkhala yadahu fiha, nabbi najiyingizaamu omukono bwati, fa asabat yaduhu balal, agenda okugyayo omukono nga mubisi. Faqala ma hadha ya sahiba at-ta'am, nabbi namugamba owange kino kiki, owange gwe nanyini mmere. Namugamba asabatu samaa'u ya rasulallah, namugamba emmere yange enkuba yagikubye, anti kinavudde njagala njiweko kungulu enki enkalu, assa batwala nabo kuteeka mu mazzi anayongeramu amatonotono. Faqala alayhi salatu wassalam afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas, nabbi kale sengene embisi giwateredde ddala kungulu, anti oli agenda kuteeka mu mazzi n'amanyina nayongeramu matonotono ng'alaba mulimu already. Naye ate gwegitadde munda ate ogiguza abantu. Nabbi kwega nti man gashana falaysa minna, omuntu akola ekyo ekikola attirira, bakita kuttirira mu Luganda, omuntu attirira si wa mufu. Emmere embisi ogimanyi nti ezitowa nnyo ne ku minzaani, erimu amazzi ezitowa, erimu amazzi ezitowa okusinga eterimu akawunga akeerere oba eŋŋaano enjeru eteri mu mazzi. Kati al-ghish mawjudu fi kulli shay, fi kulli ma yubaa, buli abantu kye batunda kyonna kyonna ennaku zino ghish mweri. Amata bagatabula, ekiraba amata bagatabula, omuzigo bagamba batabulamu amenvu, ekiraba eki ebyenda ebizitowa, ebyenda baba babiteekamu amazzi mu kaseera ebinywa ebiranga bizitowa. Ghishi waali ate bw'otuuka mu masomero hadithi wala haraja, katenti ke bateeka wabwerwako ogenda okukavaamu eri lufula yennyini nga bw'ogambye. Obwo butenti obuli mu masomero obubeera wabweru lufula, ogenda ogendere ku school fees nga wenna otonya musaayi nga bakusazeewo ddadda wano mu kano katenti ako kino ogenda oziraba nga zaagala kuyisa za school fees, ate ne bagamba ate school fees emu kitundu. Allahu akbar, ate zino zo bazaagalirawo kubanga bamanyi oyinza ozidojinga. School fees bajja mugoba, naye buno tebajja kumugoba, kati bwo obusasulirawo, n'osasula obuntu nga tebuggwayo, obumu babukyusa n'amannya naye nga butegeeza kyekimu. Haqa ekiri mu masomero. Kati geshiwa weeteri yaro eddagala mu basawo, nabagako omusawo yampa eddagala ery'okwebaka, olunaku luna naluma neebaka bwebasi. Musawo mulala yambuusira nga wo yakusse, byonna byeyakuwadde lyo lyakwebaka naye nga lya mirundi 3, lino lyakwebaka nino lyakwebaka. Idhan kati omuntu wabula wadda ya akhi al-karim, ebintu byonna al-ghish mu ebiri, ekiraba kati kyobola abamanyi baali bavunula eno aya wala tabkhasu nnasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wa qablaha wa awfu al-kayla wala takunu min al-mukhsirin. Bagamba ekyo wa hadha al-amru yakunu fi kulli amr, wa hatta fi al-mukhasama. واحد إذا خاصم أخاه تجده يتجاوز الحد, omuntu ne baba asowaganye na muntu amanya kyo bakireeta wano. Kunu qawamina bilqist shuhadaa lillah wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa hatta wa in khasamta shakhsan kun adila la tatajawaz alhadd. Ne bwoba okanyanye na muntu ng'osowaganye na muntu, abantu abamu bayitawo yayagala bwagwa kuwoli waganda kibagamba akubanja bwolaba awerekedde atakwagala ng'omanya gugenda kujja bagira, akubanja nawerekedde atakwagala nga bagenda we bati. Kati n'abantu abamu mulimu abatajawaza haddi, abamu beyambisa hatta ne ghayra almuslimina, beyambisa ghayra almuslimina wayasubbuna ikhwanahum min almuslimina, oli apangisa n'abatali basiraamu ku bino ebyaffe ebyeddiini bavume seeka munne ababiro ne sheekh omu bisino babiri
nga basharinga ebintu by'omuwala atali musiraamu olw'okuba avuma ssenjala nga baseeka ne baweereza oli naaweereza ne ku mukutu guliko nga baseeka bayitini naye ng'omuwala gwaweerezaayo si musiraamu egamba nga seeka yessizza eddaala omuwala omusiraamu atali musiraamu ebimulemye okutegeera nga ne seeka naye yeetadde mu kifo nange sibitegedde naye nga yasoma e Pakistan n'agenda ne Madina naye ng'atali musiraamu omuwala avuma ssenjala olw'okuba ssenjala byayogedde bimulemye okutegeera ne seeka naye n'ateeka ne ku gundi n'asharinga n'aweereza n'abalala kati omubaka alayhi salatu wassalamu kyova olaba dhakara min alamati almunafiqin omubaka alayhi salatu wassalamu yayogera omu ku bubonero bw'omunanfuusi idha khasama fajara bw'asobagana n'omuntu bw'ayombagana n'omuntu akola ki ayitawo yatajawaza alhadd kati abantu basitakange bwe bato bwe bali buli kintu kyonna ne bw'omusiŋŋaana ng'akaanye na muntu ng'asobaganye na muntu yaayitawo bw'aba atunda yayagala agule kingi bw'aba ye yatunda ng'akena baatunda minzaani abatunda baagala nnyo okukasukira abantu amagumba buli ajja ayagala asooka amalimu amagumba ennyama enjere nomugamba oyo agisigaza yaki idhan ebyo byonna byonna bigwa mweno aya abantu ba Shuaibu Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza naye ng'obuzibu bwabwe bwali mu kukola ki mu kubba kukendeeza bipimo okukendeeza ebipimo kuli buli kintu kyonna abafisse engoye z'abantu abawadde engoye ez'okutunga mwatunga obugoye bw'abaana be mwajja essuuka mwagattagatta ebyo byonna byonna mu Busiraamu tebikkirizibwa baseeka abagula ejjuma n'asuubula ejjuma nabo gye bali baseeka ng'asuubula ejjuma enkuba n'etonnya n'akaaba amaziga kukutuba mulowooza akaaba ga imaani kumba akaaba jjuma ku musala ng'akaaba amaziga gamutulukuka ejjuma atunula abasaaza abalaba teyayingira enkuba ebakutte ate yagisuubudde kinaana bazisuubula mulimu abasuubula ejjuma ababuuza wano mufuna mmeka tufuna 5 embawa 5 mu 5 temukwatayo tetukwatayo ng'awa imaamu 5 mu 5 nga yayingira wano emimbali oluusi ayinza n'okujja n'essanda era buli amanyi nti ogenda wa jayosa abalala batandika n'ozisuula nga bakyalina mu kutuba waliwo azisuula nga akyalina mu kutuba n'ajjayo ekyetaano yennyini yasooka n'okisuulawo ng'akyalina mu kutuba oyo naye nali mulabyeku yasooka n'osuula mwenna basiraamu togenda ojja nga togenda mu ssande eno n'asooka ezange ziizo n'azisuulira omwazinyi eki ati oba eringa oli mugundi atudde eri mulangirako nga olaba omusajja asudde 5 imaamu nga tojja eky'ekumi-n'esatu kyo atokireka awaawo kumba kubye kati gwe bw'osuula eky'ekumi-n'esatu mulangira kati bano basula baligundi no ibulawo ekyazanga mukanaana 2 3 nga yakimaze dda ng'ejjuma emulamira era abalala ebifuba byababuguma nasanga eyo bambuulira twali oba Masaka muzikiti gwennyini gwe nalimu naŋŋamba eŋŋoomi yabadde wa seeke yavudde e Kampala ne bayimaamu bawano bagenze kanzu bagimuyulizza ebyo byalinga muzikiti ejjuma eno yawedde seeka yagenze n'abawa essente yabawa 6 n'asoloozeemu 2 omwazinyi n'azibaka n'agenda nazo mu ofiisi ne seeka n'abalumba eŋŋumi n'etokota ne bwezi ndaguze ejjuma yange ate kati okwagala seeka tebamuyulizza ekanzu bamugaa tozitwala zonna naffe tuzimba muzikiti tugula tanka bamugaa tugula tanka ate kutwalemu 2 nabaga twateesezza la ilaha illa eŋŋumi n'etokota eyo embalala nayo bandagaawo muzikiti nga seeka yagula ejjuma okyaba omulala yagigulira wano ku muzikiti guno wamukwana awo ku Meat Packers enkuba n'etonnya n'abagamba mumpeemu endala ne baga waapi eno yabadde ddiiru
kufuna na kufiirwa wayingidde mulimu guno waguze eyo twawo ku mukwana waawo nyine ogwo muzikiti gwa mukwana yagisasula seeka ejjuma yasala seeka naddeeka nga n'obwongo bumutabuse nga tafunye ssente naye nga yasasudde enkaaga ye nga imaamu yaalatta bulasi yavudde nawo dda yasaalira eri mabega awasemba eri namulekera ekintu kyanga lunaku lulwo fe twakuteeredde ensongayo nga basolooza abalabako kati gishi buli kintu kyonna kyonna seeka yakaana kaaba mupejjuma eddako obaga waapi eyo twagigaba dda kati idha teeka ejjuma nemusana kati abo nabo gye balimu bawalimu oba baali balina kukola mirimu ki bannange okujja ne beewunzikirira eno mukiwalimu baali balina okukola bikyoba ejjuma muzanaje bazisuula bo bamanyi emizikiti egisuula nga gyalamuza ne imaamu bagimanyi abantu baawo basuula ng'ayitawo nga bateesa ne imaamu abe bakasali kunabo munnaye bagala bakuŋŋanya akasente tebakafuna ate bafunye abawe enkaaga eyawamu nga badda ku oyo nga gwomanya 5 sente ng'akigwako kati even bino byonna biyingira wano ebyo byonna bonna obuyaayi obukulupanya mu ssente abantu mu ssente tebakyalina mazima yafa kugusa kike oba seeka oba siseeka tafaayo owa takisi baŋŋamba yakusooka okulya ekyenkya n'okuweereza ettooka awaka gwe boosi asa sibaŋŋamba mumwe omusooka okuweereza ettooka awaka n'oweereza ezzana ekyennyanja bwe babakola wamma omwana yasooka okuweereza ne bwefiira mu makkati awo musanga 9 nga yawubye eruutu ezo ssente z'olwo lunaku poteya mukama wange emmotoka yafudde akubira bukubizi si bwe bakola mukama wange emmotoka yakoze eki saawa 9 nga yakoze dda yakoze eruutu ze2 oba 3 naye weefiira ku 9 olwo lunaku teri kati byonna bireeta okuba nti baraka zivaamu mu bulamu bw'abantu empangala y'abantu bawangaala nga bali mu kaaba bawangaala nga bali mu qalaqin wa shidda bali mu shukh tebalina itmaanina si bamativu kubanga bawangaaliramu ebyo kati Shaibu alayhi salatu wassalam yagamba wazinu bilqistas almustaqim mupimisenga minzaani ey'obwenkanya amakulu weeteeke mu kifaananyi senga kati yenze muntu yagambye ebintu birala omuweereza birala n'essimu n'ogijjako bibadde bikutte n'omuweereza ebirala abapaakinga ebintu oli akuweereza ssente ali wala ng'oli mu kikuubo ntikkira ebintu n'omutikkira mu birala essimu n'ogijjako wazinu bilqistas almustaqim mupimisenga minzaani ey'obwenkanya senga ddala nze mbadde nsasudde ebintu bino nembiteekako ne transport ngendo bisumulula nga sibye nga tesene naziwaddeyo oluusi ebimu tebisobola nakuddayo oluusi ebimu yasasudde n'omusolo naye nga waddidde ebintu ebikutte mwe n'obisindikira muno embeera si nnungi haqa ejjamu baraka mu bintu era omuntu bw'amanyira okuwangaalamu eyo embeera bwetyo amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala essaawa yonna ajja kunonamu haqqi gy'alina okusasula bali bannyiniyo ate Allah bw'anonamu haqqi egenda n'ebirala tegenda yokka etwalirako n'ebirala ebibyo ebbanga ly'omaze nga abantu obatikomya boote bwe bakola obaguza bubi obazizika totuukiriza bipimo byonna Allah subhanahu wa ta'ala tobula Allah subhanahu wa ta'ala yabuza ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun abafa abo tebasuubira tebagenda kuzuukira kubanga waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawma al-qiyamah omuntu yenna alyezibika ekintu agenda kujja n'ekyo kiyeezibika ku lunaku lw'enkomerero buli yenna alyezibika ekintu agenda kujja n'ekyo kiyeezibika ku lunaku lw'enkomerero bakututte ku mukolo gw'abenti
Dr. Kimbugwe abafumbi b'emmere omwana okukakana hafumbuzi n'agikuba mu box ebifi bagenda okubanja sebo mulangire egundi yawera ngo egundi yawera nga abaana bajezibika ate ngo basasula ate bomba ina kamere ka kutwala ko tugambe ina kamere ko kutwala yeti wezibika haki ya abantu bali abantu bampadde sente zaabo ino bawa haki yabo ate abaana abamu bebakozesa bono n'ebintu mukama wa muwabbe ndala atunda bbeyi ndala niwe kanga olusinga amugo ne bakasitoma ate abagobye ku dduuka omwana gwe baalekawo kutunda abalala atunda bwazaawo mukama we n'amulaga nti yatunze abitunda n'akola ki n'amala n'aleeta ebyo kati ebyo byonna byonna bija baraka min asbaabi mahwi albaraka fi hayati almu'min min asbaabi mahwi albaraka fi attijara alghishi walkhiyana walzulm byebimu kubijjamu baraka kunassa wamu bakola bati so kompesi gundi bwino wonnassa nassa bakola bati bingi empapula bazikyusa batya eza layisi nebazipakinga nga ez'ebbeeyi. Allahu akbar. Nezikola sente bazikolera ewammwe bakola empapula za sente ebyapa ebyapa ne babifuula ebikadde ab'engatto engatto empya bazifuula enkadde. Waliwo abantu nga bo mulimu gwe kufuula bintu n'ebyuma by'emmotoka. Abantu bamanya nti baagala nnyo ebya Japan zibangamba waliwo mulimu gwabwe nga bo bafuula byuma bipya bikadde aye gwe mulimu gwakola. Shafuta bazita shafuta nga agifuula nkadde ye gwe mulimu aliwo kugifuula nkadde kuba enkadde ya bbeeyi ate empya ya layisi. Kati n'engatto mulimu abaziira obuwunga n'omusenyu bazivulungula ne baziyiwa zino zeze enkadde. Allah ebyo nabyo kyoba akatale ke Uganda kakwewuunyisa. Abantu Uganda bafuna akasente akaseera akatono ne bataziwangalira mu bbanga ddene. Omuntu waba akola mazima ne waba afuna amagoba matono ebiseera ebisinga Allah amukuumira emaali ye newangaala. Naye omuntu waba abba mu byatunda era akaseera atibayo akatono kati Allah n'amuleetera omusiiba ne gumutigomya ne gugenda okumuwunzika ng'ali ku nnyumba y'ekijja we babaziika nga yaddayo ng'ali awo alinda malakul mauti nga we gumuviiriddeko omusiiba ng'ali awo ninda kufa kwange ebyo wavaayo dda mu kibuga myaka 28 nga nataayo ng'ali eyo mu kyalo Nswanjere bayitayo Nswanjere alinda malakul mauti ali ku nnyumba y'ekijja eyali ya jjajjaawe sina ya kitaawe ali awo alina akatadooba akeera kwokya kasooli awo kubanga ebbanga lyonna Allah yamuwa essente n'azikozesa bubi n'azikozesa mu kunyaga abantu n'azikozesa mu kulyaza amaanyi abantu. Allah subhanahu wa ta'ala n'azijjamu baraka. تبلا مقواني إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يسرمنها مسبحين ولا يستثنوا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. أبو الله يبغى تشيبوك الله أكبر أصحاب الجنة الله يبغى يساكو تشيبوك جس وجز. إذن الله سبحانه وتعالى تقول بأصحاب الأموال الطائلة هم أولى الناس بشكر الله عز وجل وتوقير هذه النعمة. أبان تابعين مكو بسينتي bibagwanira ddala ennyo okuyitiriza okwebaza Allah n'okuba nti bakozesa ssente ezo bubi n'okuba nga tebazidiibuuda
n'okuba bazikozesa bulungi nnyo kubanga ekibabu ky'obwavu bwe kijja oluvannyuma lw'obugagga omuntu abamu bafa hakka nga bugana mulala omusingana nga olususu luvaako n'evvu. Allah bw'aba awadde omuntu ssente wallahi ssente ezo agezeeko kuteekawo amakubo agazikuuma. mu makubo agazikuuma alladhina in makkannahum fi lardi aqamu ssala wa atawu zaka wa amaru bilmarufi wa nahawu ani lmunkar walillahi aqibatu lumur. Allah baba abatebenkezza abantu mu nsi muno bayimirizaawo essala ne batoola zaka ne balagira empisa ennungi ne beeziizanga bino ne batabikola kubanga bw'obeera ng'ate ggwe mugagga ate abantu abajja oggula n'obusente obutono ate nga ggwe bobba ate ggwe bw'okendeezaako bo balina obusente butono azze kugulako ate ggwe omubba buli kiro azze kusuubulako kasawo ka gundi kasawo ka sukaali kamu ate omuguza kiro 48 n'ekitundu ng'olina ensawo 2 eza sukaali. Ono omusajja agenda kutunda wali ezzana akasawo kamu omwezi mulamba mu kifo kyotwala kiro 5 atutta 48 n'ekitundu emu n'ekitundu ate gwe omugagga gw'ogibbye. wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun wallahi temulooza nti Allah mugayaavu ku abo bye bakola. innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu alayhim la yartaddu طرفهم وأفئدتهم أوى لا يرتد عليهم ثم آية لا يرتد تبهو الفاظ مالك لا يرتد سورة إبراهيم بكل أويكم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. نعم إذن والله الله واقوانغا كسينتي تو ينجزامو بروغرام za kubba bantu mafuta petrol station eyo ne bagitongoza nga buli omu agimanyi naye petrol station yaawo tonywaawo ng'ebyuma byonna wabikyankalanya bibba amafuta ng'abantu bawaliita teziwera obakuba mpewo ku petrol station ey'omusira. Allahu akbar wallahi kibi nnyo ebyo byonna biyingiramu qawluhu ta'ala wazinu bilqistasi almustaqim. Mupimisenge ebipimo ebyobwenkanya mupimise minzaani ey'amazima naye wennyini weekubemu tiwabeera nze abasawo abakebera abantu nga ddala omuntu alina bulwadde naye noga nsijja muviirako awo n'omuwandiikira olukalala lw'eddagala n'oyogera obulwadde bw'atategeera sajja wattu tamanyi bya bulwadde tomanyi bwa bulwadde talina kyamanyi naye ddala omukebede talina ofiirwa ki omugamba tolinaamu bulwadde naye just fetuwe emitwalo gyaffe 5 gya kukebera khalas sina bulwadde bwendabye. Abakyala basobola okuzaala nga bamulabira ddala asobola okusindika nga gwe oli wakulongoosa eri omukwano gwange yamugjayo awo mu ddwaliro liri eddwaliro lisaba essente mu kulongoosa liri awo sayidi awo w'ensonga awo mu kibira bira awo yamugjayo mukazi n'amutwala wala n'azaala naye nga bali bamugaa tasobola kusindika ne bwekinaaba ki kati okuza otasasula ssente ate olwawo omukazi yakumuleetera buzibu $48,000 kati omukazi 48 munaye nagamba mpa omukazi wange n'atwala omukazi n'afuneyo omukazi omulala azaalisa n'amutwalayo omukazi n'azaala. Allahu akbar. Abantu batwalanga awo balwadde awo mu biseera bya covid ng'oluyingizawo oti nga baggalawo ekkeesi ne bwakutukiraawo ng'osasula essente otebamukutte nako gwe oyingira mu geeti yaawe olina okusasula ne wokola oba azaalidde awo oba akoze eki awo ne bwafiira awo ng'omuyingiza mu geeti yaawe kasita baggalawo asikaali nazzaawo geeti ne bwakutukiraawo ku mulyango olina okusasula ssente. Kati abo insaafu erirudde ayina al-insaafu ayina ad-diyaana fi qulubi haula abatafaayo na ku balwadde omuntu afudde ne baba wa mayiti
wazinu bilqistas almustaqim abantu mupimisenga ebipimo ebituufu weepimeeyo ganyi senga kibadde nze senga babadde bakikola nze senga ddala abadde nze abantu abaana b'abandi babakuba amadagala ne bafa ne bafiira ddala naafa ne bamukuba eddagala naafa abalala ne baziba n'amaaso bamukuba eddagala n'aziba amaaso wazinu bilqistasi almustaqim mupimise ebipimo ebiki ebituufu wala tabkhasu nnasa ashya'ahum temukendezanga ebipimo by'abantu temubbanga minzaani temubbanga ebitundibwa wadde emirengo wala ta'thaw fil ardi mufsidin temugenda mu maaso nga mukola obwononefu wattaqullaha alladhi khalaqakum waljibillata alawwalin mutye Allah alladhi khalaqakum alladhi awjadakum min aladami waljibillata alawwalin eyatonda n'emirembe egyasooka mutye Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda yatonda n'emirembe egyo egyasooka yaga wattaqullaha alladhi khalaqakum waljibillata alawwalin wahdharu uqubata Allah alladhi khalaqakum wa khalaqa al-umama al-mutaqaddima alaykum Allah yabatonda n'atonda n'emirembe egyasooka qalu ne bamugamba innama anta min al-musahharin ne bamugamba ekituufu ffe tulaba tribe bakuloze oli muloge eddogo likukutte erikwogeza ebyo ngera badduati babavuma abo baloge abo mandaze waabwe zabasumbuwa abo kiki qalu innama anta ya shuaibu min alladhina asabahum as-sihru amugamba oli muloge era eddogo likukutte isabatan shadida olukwata lw'amaanyi fadhahaba biuqulihim wama anta illa wahidun mithluna idhan agamba nti qalu innama anta min almusahharin namugamba nti Shuaibu yaliko oli muloge wama anta illa basharun mithluna toyina kyoli gwe Shuaibu wabula oli muntu nga ffe yani tusharikuna fil bashariya anta basharun mithluna la nara farqa baynana wa baynak washi limadha tad'i an-nubuwa washi kugauli nabi washi tuogerako nawe olinga ffe wena njawulo kinaffe abantu we bato kuvedda nedde ebigambo byabwe atawasaw bi bal hum qaumun taghun babiramira bweryamizi abajambali be bayogera ku mirembe giri ne kati abajambali bawo no bibogera tuwa atawasaw bi babiramira bweryamizi am hum qaum bal hum qaumun taghun kitufu banone fubono kiwala bigabo babisikirangana okiraba bagamba nti wama anta illa basharun mithluna gwoli muntu ngaffe wa inna dhunnuka la min alkadhibin era tukulowooleza okuba nti olimba bino ebintu byoliko otulimba bulimbi era na ddiini babalimba abantu benda kusobola bagamba ebyo eddiini abazungu babalimba ne babaleetera enjawukana ne babaleetera okukyawagana abazungu babalimba mukyali mu bufuzi bw'abazungu bwe batoboogera ku ddiini abajambaali eddiini lya bulimba babalimba bulimbi ne mukyawagana ne muva ku nnono n'obuwangwa okiraba kati bamugamba inna dhunnuka la min alkadhibin ne bamugamba n'omugamba nti fa asqit alaina kisafan min as-sama kale bwekibeera nga ddala bya ddala tusuulire ekipapajjo okuva mu ggulu kitukube tuzikirire gamba Allah wasindika ekipapajjo mwe Allah wamulabisa gira bwati wewe tola weboogera mwe Allah wamukali gwe mugamba labisa kola bwati kati bano bagamba fa asqit alaina kisafa min as-sama kale tusuulire ekipapajjo kive waggulu kijje kitukube kisafa yani qita min as-sama in kunta min as-sadiqin fima tad'i bobo yogera mazima ga dawli nabbi kale tusuulire ekipapajjo kive waggulu kijje tukube qala rabbi a'lamu bima ta'malun nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalam nagamba qala rabbi a'lamu qala lahum Shuaibu rabbi a'lamu bima ta'malunahu min ash-shirki wal ma'asi Allah manyi bulungi nnyo bye mukola obushiriku n'amaasi gammwe wa bima tastawjibunahu min al-iqab era sinze nina obuvunanyizibwa basuulako ekipapajjo naye Allah amanyi kiki mugwanira okubonerezebwa nakyo ye Allah kimanyi ye Allah amanyi
bye mukola era amanyi ki ekibagwana. Si nze gwe mugamba tusuulire kino, kubanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe batera bamugambanga tukusuulire kino tusuulire kino, naga subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula, nze ndi muntu nga mmwe, si nze nsalawo Allah nti mbadeete kino oba kino. Kati ne Shuaibu byagamba Allah amanyi bulungi bye mukola, oba musaba kipapajjo ye Allah amanyi kikimugwana kuba obwononefu bwe muliko. Era abantu abawangalidde mu bwononefu bewaana n'ekyo olw'okuba tannatuukibwako kizibu. Kati gugamba okubba mizaani ensi yonna bwetyo bweri, senga sigwanga ojja ggwa, linda ojja ggwa, linda ojja ggwa, senga sigwanga nga nzimbidde bantu nnyumba ne semiti yazimbe gundi namujja wagundi wagisula, linda ye nnyumba gye wazimba ne semiti wasula, linda eyinza okuba malakul mauti kwe kulinze n'abantu bo kiteezi nga kiteezi wammwe ali awo ku nnyumba gye wazimbisa semiti atali wuwo. Kati abantu beewaana olw'okuba bakola buddiiru ne buyitamu. Wallahi inna Allaha la yumli adh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yafrutu. Allah asobola okulindiriza omulyazi amaanya n'amuleka, naye Nabbi yagamba nti Allah bw'amukwata tamuta, ate naye tasobola mwesimattulako. Inna Allaha la yumli adh-dhalim, Allah asobola okuleka, la yumli adh-dhalim, Allah asobola okulindiriza omulyazi amaanya. Inna Allaha la yumli adh-dhalima hatta idha akhadhahu, ekiseera bwe kituuka Allah n'amukwata lam yafrutu, tasobola kumwesimattulako mu bwaddusi. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya dhalima inna akhdahu alimun shadid. Allah no bw'atyo bw'akwata, bw'aba akutte ekyalo omuntu olw'obulyazi amaanya bw'akoledde ebbanga, okukwata kwa Allah kuba kuluma. Era yeetenda inna batusha rabbika la shadid, okuvumbagira kwa mukamawo kwa amaanyi. Kati bano bagamba Shuaibu, kale gamba Allah atusuulire ekipapajjo kiveeyo, ate ffe baani ne Allah ogugamba? Allah mugamba atukube, Allah mugamba atukube kiggwe, Allah mugamba atukube eggulu teririiwo livuddewo liryo gyeriri, ne Allah wo gyali, gamba atusuuleko ebbomu tuveewo. Kati n'abagamba qala rabbi a'lamu bima ta'malun, Allah amanyi bulungi ebikolwa byammwe. Fakadhabuhu, ne bamulimbisa, fa akhadhahum adhabu yawmi dhulla, fa akhadhahum adhabu, ne kibakwata ekibonerezo yawmi dhulla, ekyolunaku lw'ekisiikirize. Innahu kana adhaba yawmin azim, mazima kyali kibonerezo kya lunaku olunene. Allah subhanahu wa ta'ala abantu ba Shuaibu kye yabakolera, twalaba Abaadi nga basindukira empewo, twalaba abalala nga balayika ejja ne baboggolera oluboggola lumu ne bafa, twalaba Abaluutu ng'esitula ekyalo n'ekivundika bweti. Kati bano Allah subhanahu wa ta'ala aba Shuaibu baagala okufaananako n'abannabbi Yunus bun Matta. Abannabbi Yunus bun Matta nabo Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera ekire ne kikwata waggulu awo. Kati n'abannabbi Shuaibu bano Allah subhanahu wa ta'ala okubabonereza luno olunaku lw'ekisiikirize, lwe yayita olunaku lw'ekisiikirize, Allah yabasindikira ebbugumu ne liva waggulu nga pitirivu nga lyokyo kamala. Kati ebbugumu bwe lyali libattanga nga balaba bafa, Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekawo wabbali awalala ekisiikirize, wonna wasigadde nga wookya, awamu n'ateekawo ekisiikirize. Kye baakola bonna ne badduka ne bagenda wali awali ekisiikirize ne bakuŋŋaanirawo. Bwe baamala okuggwerawo, Allah n'akituuninga akaliro, bonna ne bazirika, emitima ne gyabika nga bbugumu liri waggulu, Allah lyatuuninzeemu ekibadde ekisiikirize, n'anyiga switch endala ne kifuuka bbugumu nga lisinziira eyo, naye nga buli omu agwa bugwi n'afiirawo ku ssaawa. Tewali basobola kubuuka kisiikirize Allah kye yateekawo, bonna we yabakuŋŋaanyiza bw'ati, bonna n'abatwala, naye nga ebbugumu liveeyo waggulu, nga tewali gaa nti oba akolezza muli ogubatonyeeko, wabula nga bbugumu libakuba lisinziireyo waggulu, nga buli omu akka ku ttaka. Suuyo zimutta n'ayabika omutima n'afa, bonna Allah n'abasaanyaawo. N'agamba nti owa tafsiri wano yagamba
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة فاستمروا على تكذيبه باقينا ما سنوكم الانبسا فأصابهم الحرارة الشديد نابتوساكو الله إبقم الياماني وصاروا يبحثون عن الملاذذ يستظلون به وينكو كنوني كسيكي وبانيو قما فأظلتهم السحابة وباوي كسيكي زينة كبا سيكيريزا وباوي بسيكي زينة بقراري نباقين wajadu laha bardan wa nasima batukaunga obunyogovu tuonye falamma jtama'u tahtaha bamalu kungana wansi wekisikize bonali bagwerawo intahabat alaihim nara ekikolera muliro ekifuuka muliro tuba ejeri Allah nabagamba Allah tapangisa Allah talina je pangise buli kintu kyonna najje akikozesa ngejje amazzi genyini abantu ge baliko gafuuka ejje empewo yennyini ene Allah agifuula ejje buli kintu kyonna ettaka abantu kubali fakhsafna bihi wa bidarihi al-ard Allah Karuna olowooza yayitajje awo yennyini we yali yagamba bugambi ettaka yasama nakkirira n'ebyobugagga nga tewali kyakulwanyisa kivudde Rasha Allah talina jje pangise talina SFC talina gundi talina mamba buli kimwe wa Allah jje obiwuka enjuki byonna Allah abikozesanga amaki enkuba Allah agikozesa ngejje kati ne bano bakuŋŋaana wali nga baatuka nga buli atuukawo nga ssa ku kikkowe nga bwakuba ku munne tubadde tuwedde bwe baamala okugwerawo bonna Allah n'akyusa n'atyuninga omuliro ekyaddako falamma jtama'u tahtaha intahabat alaihim nara fa ahraqatuhum bonna ne gubookya omuliro ogwo fakana halakuhum jamia fi yaumin shadidi lhawl ne babeera nga bazikirizibwa ku olunaku olw'entiisa olunaku olwali olw'ekisiikirize fakadhabuuhu Allah agamba fakadhabuuhu ne bamulimbisa fa akhadhahum adhabu yaumi dhulla innahu kana adhaba yaumin azim inna fi dhalika la aya ebyo nabina ekyakwebuulirira la ibra wama kana aktharuhum mu'minin abantu abasinga obungi si bakkiriza wa inna rabbaka mazima omulezi wa Allah lahuwa al-azizu rrahim azizun wakitiibwa wamaanyi nnyo ekyo azizi ennyo azizi ebiseera ebisinga alikozesa wazikiriza oba wabonereza akozesa erinnya lya aziz arrahim ay rahimun bilmuminina musaasizi nnyo ate kubakkiriza wa innahu latanzilu rabbil alamin Qur'an yene banyumiza bino byonna mumanye nti latanzilu rabbil alamin ekka kuvawa Allah omulezi w'ebitonde nazala bihi ruhul amin ajissa naye ayina ekitendo ky'ababaka bali obwedda bonna aboogerwako nazala bihi arruhu al amin wa huwa jibril ajissa yoyo mwoyo omutukuvu al amin omwesigwa ala qalbika ajissa ku mutima gwe nabbi Muhammad litakuna min almunzirin obeere mbatiisa abantu bo b'ekibiina kyo tewala Qur'an twagamba ekwatibwa ku mwoyo si ku mutwe era kyolwana agambye ala qalbika Allah ajissa ku kifuba Qur'an al-Qur'an la yuhfadhu بالرأس أو في الرأس القرآن تقواتب بالرأس نمتوي قالت القرآن ينا emuli ate muli wa Qur'an Allah agiteka ku kifo ekiri safe mutima wagikumira awali safe nnyo era teri asobola gijjawo ne bakuŋŋaana bonna ne bagijjawo mu nsi abantu bagizzaawo manga Allah agikumira mu kifo ekiri safe nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin obeere mbatiisa nayo agikwata amakulu otiise nayo abantu bo bilisanin arabiyyin mubin ng'ekkira mu lulimi olwarabu olunnyonnyofu olulikkiriya ng'abantu tebeetaaga kumanya wano Allah abadde agamba ki wano tetubitegedde yakka ku muwarabu mu luwarabu abeere ng'atiisa nayo nnyo bawarabu banne kubanga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yayogera senga abagissa mu lulimi lutali luwarabu abawarabu baali wakanye bagamba naye yagissa mu lulimi lwabwe litakuuma alaihim alhujja
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم buli nabbi Allah yamutumanga mu lulimi lw'abantu b'ekibiina kye asobole obbannyonnyola nga tebalina kye beekwasa. Ezo zonna zino ayati zibadde ziyada. Aya gye tukomyeko 191 wa inna rabbaka lahuwa al-azizu rahim. Awo we tukomye ebirala weetwale nga atabiwulidde naye awo we tukomye olwali wa inna rabbaka lahuwa al-azizu arrahim. Idhan wano we tugenda otutandikira. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين.